ku mutwe gwange saagala kwetikkako miguu ebiri njagala gumu okugenda okunnyamba tugende maaso naye Buganda okukakibwa okwegatta ku mawanga kituviiriddeko okufiirwa abakabaka baffe bagambe tugenda kutunulako byafaayo kituviiriddeko okufiirwa abakabaka baffe bassekabaka baffe ne bafa n'Abaganda ab'omugaso eri eggwanga lyaffe bameka tugenda kutunulira byafaayo bya bassekabaka tutunulire mu Baganda ab'omugaso abafudde mu nsi yaffe Abaganda ate we tunaabeera nga tukyesirwaza era tukyafiirwa mu ngeri y'emu kubanga bo bali batendeke mu kye bakola bakimanyi Mukama Katonda waba takusaasidde kutegeera abantu abo sooka obeewale onoonye wa abasobola okutegeera abantu abo osooka otambule naye totambula gafula tugende maaso bategeezezza tikituviiriddeko okwegatta okakibwa okwegatta mu Buganda kituviiriddeko okufiirwa abakabaka baffe n'okufiirwa Abaganda baffe abantu Abaganda ab'omugaso eri eggwanga lyaffe okufiirwa ebyafaayo eby'omugaso mu Buganda abaana baffe n'abazzukulu bye baalifunyeemu omugaso mu biseera ebijja nga bibayamba okumanya obulungi bw'ensi yaffe Buganda bwetambula ebintu ebyo byonna tugenda tubifiirwa bo bajja nga bamanya kiriwo ekirisinga amaanyi katukisaanyeewo kiveewo tukyonoone eno teri mbiriza ovugiramu mmotoka za mpaka byafaayo byabwe wakiri bakirekawo nga kyafaayo kinaye mujje musambiremu omupiira agambe ebbanga ebifo bingi nnyo ebyokusambirwamu omupiira naye si mu lubiri lwa Bwakabaka si kuvugira mu mmotoka za mpaka si kwokya mu byabwangwa bwabwe ekyo kye twebuuza Abaganda kikubo kiri tukutte ku mulundi guno kubo ki Buganda lyekutte bagambye tugenda kutunulako byafaayo okuviira ddala ku bassekabaka baffe bazze balwanyisa okwegatta ku mawanga amalala nga baagala nkolagana naye nga si kwegatta era babadde balwanyisibwa n'okukola endagaano ez'okuwaayo ensi yaffe Buganda ne bagaana ne kibaviirako obulamu bwabwe okusaanawo tukitunulire kituufu oba si kituufu twagala kitunulire kituufu oba si kituufu gye twogera omulamwa guno gugenda tuwa guno omulamwa gugenda kutuyamba Abaganda abakyasobodde okukwata ekkubo ettuufu okutegeera ki kye balina okusalawo okukola sibalimba naye nga twasabye buli omu aleeta entegeera ye kijja tuyamba nnyo nga si ya bukyayi wabula leeta entegeera yo eyagaliza abaana n'abazzukulu eyagaliza Buganda ejja maaso nga toliiwo ku nkolagana n'okwegatta kintu kikulu nnyo tulina okitunulira
omanye nti ani gw'olina okwegattako era ani gw'olina okukolagana naye. Abaluganda tusooke twejjukanye okwegatta kwe tugezezzaako ebbanga lyonna nga twagala okuba wamu ne bannamawanga amalala tuganyiddwamu ki? Twogera ebintu ebyali bibaddewo. Ebintu bino biteeke mu bwongo, jamu poyinti ojjo gitunnyonnyole. Ebbanga lyonna lye tugezezzaako okwegatta ne bannamawanga abalala mu ntalo. Bambi okunyumya. Naye omuntu mugenda okwegatta mu lutalo. Oba nfanfe ng'okkiriza amazima ge, ng'okkiriza ebirowoozo bye, ng'okkiriza okutegeera kwe, ng'okkiriza entegeka ye gye muba mugendako mu maaso. Olwomanya nti mwegasse naye. Naye alaba n'Abangereza n'Abamerika n'Abafalansa n'Abajamani tebakituukako. Bagamba tukolagane. Naye bituuka mu operation time ogende e Iraq. Gabagamba nti gwe genda e Basira, gwe ate genda e Baghdad, nono abeere wano, Abafalansa babeere eri, tusigaze enkolagana ya sigino. Bwe bakubagana nga Amerika yakubye Obungereza mu nsobi nga bagiyita friendly fire. Twabaddewo friendly fire awo Amerika n'Abangereza babadde bo nga bamaaso ba field muscles babikolera eno babimala. Titageti mwakubye enkyamu mwakubye bannammwe. Naye nga tebeegasse mu operation ng'amagye. Bayinza okusisinkana mu signals. Mu ntambula ya signals zeyiza map ne basisinkana. N'agamba nti ya nti akati mweyongere eri naffe tukwate left namwe mukwate right. Tuli ku nkolagana n'okwegatta. Tulina okugaziya obwonga. Bwereeta ekyokulabirako kyonna ku kintu ekyo. Tukubuuzizza kyokwegatta kwonna kwe twetazzeeko ne bannamawanga. Tuganyiddwamu ki? Tuganyiddwamu okutemulwa buli mulembe. Abaganda okusibwa mu makomera buli mulembe. Okutunyagako ebyaffe buli mulembe. Okutwagaliza okuba obubi mu nsi yaffe buli mulembe. Okwonoona n'okusaanyawo ebyafaayo bya Buganda buli mulembe. Buliraawo awo. Ng'ebyo byonna ebikolwa bannayuganda abaagala okwegatta ku Buganda, abaagala okwegattira ku byaffe, naye nga tebalina byabwe bye twegattiddeko bye bataddewo nti twegasse. Okwegatta kuba kw'amaanyi. Okwegatta kuyinza okujja mu bufumbo. Kyova olaba nti amawanga agamu gabeera bakambwe ennyo kunaakaniza kufumbirwa kwabwe. Kujja mu bufumbo kubanga okuba kugenda bagatta mugenda kuzaala abaana. Bakuyingiremu. Okukwegatta. Okwegatta kuli mu buwangwa. Nga mufaanaganya ebyobuwangwa naye bandi be mufaanaganya obuwangwa. Katugende maaso n'omulamwa gwaffe. Tumaze okutegeeza. Abantu abaleeta ebirowoozo by'okwegatta oba ebyenkola baleeta nga bwe bazze na ngalonsa tebalina kyabwe tebazze nakyo. Tebatadde mu ddiiro. Ebyabwe bakyabirina. Bunyola akyaliwo, Ankola akyaliwo, Busoga akyaliwo, Arua akyaliyo. Taliimu mawanga matabule naye Buganda bwe kiri.
tugende maaso katunonyereza ebigambo ebyo mu byafaayo bassekabaka baffe abo abana bw'otunuulira ebyafaayo byabwe bawangula entalo zaabwe zonna bassekabaka abo abana bw'otunuulira ebyafaayo byabwe bawangula entalo zaabwe zonna enkwe z'abannamawanga ze bazza nazo nga baagala okunyaga ensi yaffe Buganda tujja bitunulamu ebitonotono n'abasigadde bajja kuleeta ebyafaayo entalo ez'enkwe z'abannamawanga ze bazze nazo ku Buganda tezitandise leero entalo ez'enkwe ku bannamawanga ze bazze nazo ku Buganda tezitandise